Waliseewo akajagalala kalala ba youth nga bamachingira ku paramenti basaba speaker resigning bangi bakwatiddwa. Honorable Member of Parliament Francis Zaake ne banne baleeteddwa mu kkooti ne basomerwa emisango naye tebitambudde bulungi. Omubiri gw'omugenzi Simon Peter Alepa former MOP guleeteddwa mu paramenti. Ate bamemba ba paramenti abalala si basanyufu nti buli gye batambulira babayita babbi. Muli ku NCKTV mwebale kubanga mugyekuumiddeko. Kale nno tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Nga tuna subscribinga ke kade obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe womala ng'onyiga kade ebisigadde gwetuula kalira nywera awo ngo omaze okunyiga notification then ebisigadde tujja kubanga tubikutuusaako mu bujjuvu. Wabaddewo okwekalakaasa mu bitundu ebyenjawulo wanino mu ggwanga mu Uganda era nga bamachinga ku paramenti olwo nno era nga bayimba kimu baagala Honorable Speaker of Parliament Anita Among aresigninge naye nga womanyi munnange ennaku zino security eri bulindaala era gye bigweredde nga babayodde katambika kano. Nga tuvuddeko eyo Honorable Francis Zaake oyo member wa parliament ow'Emityana municipality ate era nga mubaka wa kibiina kya NUP baleeteddwa mu kkooti ne banne naye ebintu nga bwe bigenze asobola kubyexplaininga nnyo leka nkuwe abanamateeka nga bakutwala bakuweereze nga bwe bitambudde era nga bwe bigenze era bikomenkerezeddwa bitya. Gate ate n'ogamba traffic offense so ene bingi bibajja okujwetekaawo naye era tekimuggyako ddembe ery'obwebange okufuna beeru nga munnansi. Yes. In English. Okay, so we have returned to court here because our colleagues who are arrested were produced in court again today. A couple of them, some members of parliament, councillors, ordinary people, and so on. These were arrested as they were coming for a press conference at the NUP headquarters on Monday. We still insist they have not committed any offense. Coming for a press conference, coming for people to enter their offices and work is not an offense. As we did file for the bail application, the state said they needed 2 weeks to verify. And we said, wait a minute, let's be serious. Do you need 2 weeks to verify that the ID I've given you actually belongs to me? Because your government, you have all the resources, get in touch with NIRA or whoever it is, and you ascertain. Do you need 2 weeks to do that? But we are glad that magistrate has said 4 hours, and we return. That's enough time. Our hope is that even the 4 hours won't elapse, so that we come and we be able to secure the freedom of our colleagues because they have not committed any offense. The same clarion call we are making for many other Ugandans, young people that have been arrested simply because they were expressing themselves peacefully, disgruntled about corruption, abuse of power, and all these different ills that are happening in Parliament and elsewhere. Look, even if you keep arresting everybody, are you going to lock up everybody in this country? Because you see, the more you even arrest people, even those that were not very interested in this matter are picking interest, and they're saying, but wait, these people are peaceful. Number two, the matters they're raising are valid. Why don't you address them? Why do you just pick them up? So we are hoping that they will change tactic, because this tactic will not work for them. They arrested people at the start of the week. Today others have come out to demonstrate peacefully. They are arresting them. Even tomorrow others will come out. Are you going to arrest everybody? Address the concerns that they are raising, because they're legitimate concerns. And like we are saying, it's a good thing that these concerns have been depoliticized. I've seen NRM youth who were also arrested, protesting against corruption, civil society, ordinary people, journalists, and so on, civil society, ordinary people
who may not even have a direct connection to politics, because they're saying these matters concern us too. Our hope is that their concerns will be listened to and addressed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah, we have seen them. Kamba bonge kuna. I hope I Bonga ko on there. Yes, it's okay. Oh, sorry. Okay. Yes. Misango ki egisaliddwa mubaka ani mubaka ani? Emisango okusookera ddala fayiro zaayawuddwamu Honorable Zaake ne bamuteeka ku fayiro ye ng'emisango gye bamuvunaana bagamba nti gikwasaganya n'okuba nti talina pamiti, talina motor third party insurance, emisango gy'oku nguudo. Fayiro endala ne babateekako abantu baffe bonna 9 nga bagamba nti emisango gye babateekako gya kuba nkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Era emisango gino byonna ne bagyegaana, ffe nga bannamateeka tuzze okulaba nga tubafunira okweyimirirwa, tubasabira okweyimirirwa, era ababaleese abayima baabwe bonna tulinze bulinzi nsalawo ya kkooti kubanga omuntu alina eddembe okweyimirirwa kubanga aba ateeberezebwa buteeberezebwa nti akoze eki azizza omusango. Wabula kye twagala okuadvisingamu nti eddembe ery'okwekalakasa obutali bumativu, ery'okulaga obutali bumativu ku nsonga yonna mu ssemateeka mweriri. Era mu mwaka 2020 nga mu gomwawo 2022 Oweekitiibwa Dr. Kizza Besigye yagenda mu kkooti. Ekkooti n'esalawo n'egamba nti okumanya Abannayuganda balina eddembe okwekalakaasa mu mirembe tebalina na buvunaanyizibwa bugenda kusooka ku poliisi kubeera nga basaba olukusa. So tubadde tusaba bakuumaddembe n'abantu abali mu kutambuza eggwanga lino bawe ekitiibwa amateeka. Emisango nga gino egirabika ng'emijweteke gyongera okubamalamu ekitiibwa ng'abatwala eggwanga lino n'okulaga nti banaabula ssemateeka. Yes, our comrades were charged with traffic offences, that is in respect to Honorable Zaake, and the other 9 were put on a different file and they are charged with the offence of unlawful assembly. All the accused persons have pleaded not guilty to the charges. We have applied for bail for all the accused persons, and we are yet to receive a ruling in this matter. We hope that it will be positive because the applicants have a right, because they are presumed innocent until they have pleaded guilty or been proven guilty. Our appeal to the government and to all security officials is that there is even a ruling, that was a ruling in 2021-2022 by Dr. Kizza Besigye. He took this government to court, and the court ruled that there is a right to peacefully demonstrate, and that citizens do not even have to seek the permission of police or any security agents to demonstrate peacefully. So we call upon them to respect the law and uphold the constitution because it's making them more and more infamous. Welcome. Gatuvuddeko eyo omubiri gwa former MOP Simon Peter Alepa guleeteddwa mu paramenti kubanga bagukungubagira ssaako n'okubanga bagubako eriiso evvannyuma. Ono nno abadde former MOP era nga abadde member of Central Executive wa NRM, era kyategeezeddwa twakifunyeeko nti okugenda okufuna akabenje yali agenda ku mirimu gya NRM, bw'atyo bambi ebintu ne bitatambula bulungi. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusabira ab'enganda n'emikwano era n'okubanga tweyongera okubanga tusabira omubiri gwe, omwoyo gwe, nti Mukama abenga aguwa ekiwumulo kirungi. Tebyatambula bulungi naye Mukama agumye ab'enganda n'emikwano. So nnaku lwaleero nga Right Honourable Speaker of Parliament Anita Among nga kwotadde ne deputy we Honourable Thomas Tayebwa be babaddewo okubanga baaniriza omubiri gwe awaawo mu paramenti ne gubanga gutwalibwa mu paramenti. Bamemba ba paramenti babenga bamukungubagira n'okubanga oba oliawo bawa obubaka bwabwe obusembayo ku mugenzi ono. Nga obulamu bw'ensi eno bwe butyo tugamba nti ffenna lwe lugendo, naye nga buli omu alina engeri Mukama gye yamutegekeramu gy'ali genda mu kitalo nnyo era kitalo ddala.
katweyongera okubanga tusabira b'enganda n'emikwano era nga tusaba nti Mukama abagomye mu kaseera ng'ako akazibu ate era ne tusabira na omugenzi Mukama kubanga amuwa ekyomula ekiro. Nga tuvuddeko eyo tulaba nti waliwo bamemba ba paalamenti abamu n'abamu abatali basanyufu abagamba nti kisuusizza okubanga baba bayita babbi. N'oyitira eno nti oyo mubbi, n'oyitira eyo nti oyo yabba gundi, n'oyitira eyo nti oyo yabba gundi. Agambye nti ke kaseera babe nga batuula badressinga issue ezo nti kubanga kisusse nti gwokeera ku makya n'oyita munno mubbi naawe olina w'oyitira nga bakuyita omubbi. Okeera ku makya olumiriza ono opiininga ono nti naawe gy'odda waliwo kye bakupiiningako. Saagamba nti beesootinge ke kaseera batuule badressinge ensonga zino ziggwe babuulire abantu nga bayitira mu paalamenti yaabwe badressinge ensonga ezo ziggwe. Munnange bibino si byange. The writings on the wall speaking about the LOP 1.7 billion and truly I want to agree with you that almost everybody is talked about. Even Honorable it is known one time they spoke about him. Honorable my mentor Seki Kubo, I don't know where he is. They are calling him a land grabber. So therefore, give us enough time so that we talk about this matter and we clean ourselves as leaders, so that we build the confidence of the Yagasi House in the public of our voters. Because how will Honorable Seki Kubo look for signatures and when he comes to Busia they say he's a land grabber? How will Honorable Rion come to talk to his people and they say he had a scan with the park? You see, all these are matters that we should speak here publicly for Ugandans to know that and Ugandans know and gain confidence in the Agassi House. Because people keep calling, Madam Sifka, you must resign. Deputy, you must resign. Commissioners, you must resign. We should also call in finance their issues there and other. Munnaffe era nga bikyagenda mu maaso nga bikyatambula munnange olaba ensonga gyayokeddeko 1.7 billion ezo ziri kuki zeekusiza ku nsonga ezibavunaana Honorable Joel Ssenyonyi ezikutte wansi ne waggulu omubabiro era nga essaawa ya kakati gwogeza Abannayuganda ebigambo bye nawuliddeko mbumbu Honorable Mathias Mpuuga mbu yavuddeyo n'abanga akontaktinga Honorable Joel Ssenyonyi baagala kwogera ku ki nze naawe byonna bajja kubanga batuusaako nabiwuliddekoko awo mu bannakibiina kya NUP bwe bagezezaako okubanga balinkinga information eyo tetumanyi oba bituufu oba nedda bajja kuba boogera ku ki munnange nze naawe naye byonna nga bigenda mu maaso ate waliyo omwami avuddeyo naye okubanga adefendinga Honorable Joel Ssenyonyi obanga ayogerako naye nga sinagenda eyo omukulu amanyiddwa nga basajja mivule ye avuddeyo n'abanga akondeminga abavuddeyo kwekalakasa mbu babuukidde ekintu kye mbu alina kyabadde abala era kyabadde apulaninga mbu ate ekikambwe ddala tuwulire abadde apulaninga ki biibino simanyi oba nze poliisi erempa olukusa babbye ekintu kyange abo mbadde nteekateeka okwekalakaasa okugenda okusanyalaza ekibuga kino Kampala obubbi obuli mu ggwanga lino weetaaga tubeeko kye tukola naye abachampioninga obutukuvu obutereevu ate nabo boonoonefu balina ebirubirwa byabwe birala abamu baweebwa ssente abasiyazi ate nze omusajja omusomi akkiririza mu Yesu Kristo sinza akkiririza basiyazi emu ku nsonga ezankyayisa Bobi Wine kukola ebintu ebitali mu Bayibuli onzijukiza olwokubiri olujja oŋŋamba ku Mande mbaletere ekyawandikibwa ekyo wekiri Bayibuli egamba nti abavumi mubeeyawulireko ddala. Nali ku TVM wano mu ggwanga ne mbagulako olutalo nga siraba na kusinkana President Museveni, siraba na kusala ddiiro, ne mbagamba change gye twagala teyinza kuba y'abawemuzi, teyinza kubeera y'abavumi. Bayibuli ekigaana abavumi kato tayinza bawa mukisa kulembera ggwanga lino libaako kikolimo netandika omuwakanya kati yalowooza nti muwakanya kubanga nagenda wa Museveni. Natandika okuwakanya abavuma abawemula nga nkyali ku NBS TV nga sinaba na kusinkana President Museveni. Okuvuma kubi. Ekyokubiri, abantu bonna abatalina kisa bamuzizo
mu maaso ga Katonda. Nakulembera ekibiina nga bw'oba towagira Bobi Wine ng'owagira Museveni oli wakufa ne ngamba eno geyeena. Ebyamunkyayisa bingi. Ekyokusatu okweriraanya abasiyazi. Bayibuli egamba nti tebabikola naye bawagira ababikola. Awo gwe nagwo musango. Bayibuli egamba nti waliwo abatabikola naye nga bawagira ababikola. Ne bamu-interviewinga n'akkiriza n'agamba nti nayogera luli bwali butamanya naye kaakati nakyuka abantu bakyuka mukkirize nakyuka lyeddembe ly'abasiyazi lye njagala okulwanirira era bwe ntuuka mu bukulembeze lyeddembe eryo lye ŋŋamba buli muntu abeere n'eddembe lye abantu babeere n'eddembe okulya ebisiyaga kati abantu balowooza mbu nkyawa bukyayi Bobi Wine njagala Mwami Museveni naye si mulungi si malayika alina ebizibu bye byamunkyaya naye bw'ogenda obateeka ku minzaani Mwami Museveni alina byakola ebyekikristaayo Bobi Wine byonna byakola bya kikafiiri katujje katonotono naine ensonga egyabadde ayisaawo ate waliwo omwami avuddeyo kubanga defendinga omukulu Joel Ssenyonyi olwa 1.7 billion ze bavunaana mbu yazibba ye ayogera ki munnange biibino erinnya nze Lubega Abdallah Kitata Muyima eddoboozi lya Kampala olwaleero nzize wano okutangaaza ku nsonga za munnamawulire ayitibwa Dean Lubowa alumiriza leader of opposition okulya enguzi. So njagala kutwala omukisa guno okubuulira eggwanga n'ensi yonna ne bannayuganda. Omuntu yenna bw'ogenda mu mawulire n'oyonoona erinnya ly'omuntu ng'omulumiriza nti yali enguzi naye nga tolina bujulizi. Nandikuwadde amagezi kwata ebiwandiiko ebyo eby'obujulizi bw'olina ogende wa IGIG fana n'abakuwerekera ogende wa IGIG otekeyo ebiwandiiko ebyo oyambe ensi ne bannayuganda obayambe okukakasa nti ddala ojunye eggwanga lino. Ekisooka bajja kufuna oli eyagimuwa ekyo kimu. Ekyokubiri tujja kufuna ye yennyini eyagiri olwo abantu babiri tubakoze eki tubafunye okusinga lwodda mu mawulire n'otandika okutubuzaabuza. Ensonga eno nze njirabamu ebintu bibiri. Ekisooka mulimu ebyobufuzi. Buli lwe tuba tugenda mu kulonda kwonna mujje nga mukigoberera wabeerawo embeera eno. Mujjukira Dr. Kizza Besigye bamuteekako omusango nti akutta omukyala. Omusango gwo ne gubeera mu kkooti okumala akabanga. Ne tutukira wano mu 2021 Mwami Kyagulanyi Kibalama yamuwa ekibiina mu ddakiika ntono nnyo Kibalama n'agenda mu kkooti kyekibiina kyange yakinzibako. Embeera egyo ebeerawo Mwami Museveni agyeyambisa nnyo. Saagala bannayuganda mugimalireko biseera. N'olwekyo nsaba bannayuganda ensonga muziteeke ku kimu mu kulwanyisa bukenuzi. Mukulu Joel Ssenyonyi leader of opposition omulimu gwe kulwanyisa bukenuzi mu parliament bwe balabye agukutte bulungi ne baleeta kye balita malisa and sabotage okujja ku bantu ku mulamwa nti kakati naye yennyini tumugaye nti yalidde enguzi. Ekyo kikyamu. Njagala kubakakasa bannayuganda mukulu Joel Ssenyonyi akyali ku mulamwa n'ekibiina kye kya NUP kozi yakyo kulwanyisa bali banguzi. Ono omukulu Dean Lubowa ensonga ey'okubiri fitina baali bonna mu mawulire ku NTV mwabajjukira bannayuganda aze babagoberera mu kimanyi. Kakati bambi naawe ak'obuntu kajja mwali mwenna mu mawulire munne n'amulekayo n'abeera member wa parliament n'abeera leader of opposition. Kakati ekyo Dean afuna akasajja kamera ku mutima awulira bubi eri munne ng'amulese ali wala tolaba bano bamweyambisizza okumukozesa. N'olwekyo mpunzika nga mbagamba mukulu Dean ne bano mukwate empapula zammwe muzitwale ewa IGIG anoonyereze ku Ssenyonyi n'abalala mugende ne mu kkooti ewozesa abakenuzi naye muteekeyo omusango ne bwe kiba ekyo temumalira bannayuganda biseera. Kama Katonda bankume ebyo munnange mubiwulidde sobola kubanga ate mbiddinganamu aboogezi boogedde naye nga ekikutte wansi ne waggulu 1.7 billion owange abalumiriza bituufu abalumiriza bagamba balina evidence ate balumiza nabo bagamba nti betefutefu okugenda mu kkooti babapininge balabe ate nabo bakombye ku mpaasi balayira bagamba nti bajja kubanga basiba oyo yenna aboogerako ebyensimato naddala omukulu Dean Lubowa Sava yatandika olugendo luno lw'okubanga avaayo simanyi oba kiki oba ki yatandika ebintu ebyo okulumiriza omukulu leader of opposition mu parliament Honorable Joel Ssenyonyi oku 1.7 billion
owange katulindire byonna binaaba bivuddemu bagende mu kkooti babbinkane weewaawo abamu bamugamba nti tekyandibadde kituufu ogenda mu kkooti nti kubanga abantu bano bandibanga balina kye baluka ate oli nti amuvunaana nti yandibanga alina omuntu emabega amuteekamu ssente oba amuteekamu ebyo byonna nti bagende mu kkooti ate amukubireyo bamusibe owange kiki ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa okubanga ebintu bino bigwawo ate kisinga okwewunyisa nti bagamba nti abantu abali mu kubanga baluka enkwe gino bonna ba opposition nze naawe tujja kubanga tukola ki ffe tugoberera era tujja kubanga tubibatuusaako musigale naffe temuvaawo